Yes, mbanirizaako nnyo bali kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV abali mu ganda lya weekend abava ku church muna mukulika eyo kansulenti buli muntu ebintu bimugendedde bulungi nnyo gwe afunyemu obukosefu nyongera maaso n'okusaasira Mukama Katonda agene maaso n'okusaasira naawe afiiriddwako wuwe Mukama Katonda agene maaso n'okubanga akugumya naye nga oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza mwe namba tumiddeko mu buli kasonda kansi yonna gy'oli gy'osinzirira okubanga otuninze Yugi Update TV. Amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo jukira nti tumaze enfunda eziwerako nga tujja tuba updatinga ku information egenda maaso ekwatagana ku lutalo olugenda maaso eyo mu Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire agavaayo galaga nti nno abayeekera bano aba M23 bagenze maaso n'okukapuchalinga ekyalo ekimu bongedde okwadvansinga basazeko Katogota village. Jukira nti nno Katogota esangibwa mu Southern Kivu eyo mu gabera makirira geggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati namawulire agavaayo galaga nti nno bongedde okwadvansinga abayeekera bano bagenze maaso n'okubanga baextendinga nga baextractinga territories ezisinga obunene ezijjuddemu ebyobugagga targeti zaabwe ziri mu mineral rich villages. Kakati nno gwe ali eyo ampuliriza tukimanyi bulungi nnyo peaceful oba summit ezibadde zigenda maaso n'otuuzibwa okusobola okulaba nga badissolvinga conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde ng'ebyo byonna biri awo tujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko emabegakaawo eggwanga erya USA Donald Trump yalangirira nga wagenda okubanga akola endagaano ey'obyobugagga wakati w'eggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Nakunnyonnyola ne nkugamba lwaki Rwanda baba bagigattamu ate nga gye basinga okubanga balumiriza nti ye backing abayeekera bano aba M23. Ensonga eri nti Donald Trump yali tasobola kusayininga mineral deal eno mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne President Felix Tshisekedi. Lwaki? Kubanga territories ezisinga obungi mu Northern Kivu zaatwalibwa Paul Kagame w'e Rwanda era babadde bajja bamulumiriza lunwe nti yabakinga abayeekera bano aba M23 okusinziira ku bitongole bino ebya United Nations saako n'amawanga ag'ebunayira Western countries badde bakinoganya era nga balumika Paul Kagame w'e Rwanda okubanga asupportinga n'okubackinga abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga bafuukira gavumenti ya DRC akayinja mu ngatto. Newankubadde amawanga ag'ebweru ag'ebunayira Western countries gavuddeyo agasinga omuli Belgium, omuli France, omuli UK ne gateeka sanctions ne gateeka envumbo ku ggwanga lino erya Rwanda. Jjukira nti nno Rwanda ebadde efuna foreign aids ezisinga obungi ezibalibwa mu buwumbi n'obuwumbi bwa US. Naye amawanga gano gatandika okusala obuyambi buno nga kitegeeza ki nti kigenda kutandika okuttattana economic, social, political economic growth ey'eggwanga lino erya Rwanda okulaba nga zino foreign aids nga tebazifuna. Jjukira zigiyambako kinene nnyo okutumbula mu byenjigiriza mu byenkulaakulana saako n'ebyobulamu. Kati sente zino bazisalako obuyambi buno babusalako nga bamugamba nti wonoobeera towithdrawing troops z'okuva mu Democratic Republic of Congo tetugenda kuddamu kubanga tukuwa obuyambi buno. Naye bino byonna newankubadde babyogera ye Paul Kagame yagenda mu maaso n'okuyimirira ku nsonga ye ng'agamba nti nno Rwanda erabye ebizibu ebimala okuva eri mu 1994 mu Rwanda genocide tulwanye entalo ezimala. Temusobola kuddira ggwanga lino erya Rwanda ettono weeriti ne muliteekako ebizibu ebinene nnyo ebya DRC ne bagamba ng'etwalwana okuva mu genocide wetugenda okulwana n'okuva mu kino temugenda kubanga mututiisatiisa ne sanctions zino zemugenda mu maaso n'otuteekako otukugira. Newankubadde ebyo bibaddewo Rwanda egenda maaso n'okwegaana ng'ebagamba temuzibaako nze matugambuzi kundiisango kubanga yo temanyi kibagamba nti egenda maaso n'okubaakinga abayeekera ba M23. Newankubadde abayeekera bavuddeyo ne balangirira advancement eno okusinziira ku spokesman ow'amagye gano aga M23 ogw'abayeekera Lawrence Kanyuka avuddeyo n'alangirira n'agamba ng'ebasazeeko dda ekyalo kino kibayita Katogata
Jjukira nti nno mu kusalako ebitundu bino kyongera conflicts, kyongera okuba nga kiteekawo human rights violence mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Sinakyokka wabula ne displacement eri abantu baayo, bagenda maaso n'okuwangamuka mu mawanga agaliraanyeewo okugeza ng'erya Uganda. Amawulire agalaga information okuva mu kitongole ekya United Nations ekivunaanyizibwa mu kukuuma eddembe mu DRC kyavuddeyo ne kirangirira nga abantu abawerako mu 7,000 be baaka displacingibwa okuva mu Democratic Republic of Congo, era population y'eggwanga eryo egenda decreasinga, saako ne economic growth egenda decreasinga, ekkirira bukkirizi bukyanga olutalo no lutandika. Jjukira bukyanga olutalo no lutandika mu masekati g'omwaka guno. Jjukira nti nno bukyanga olutalo no lutandika, abayeekera bano basalako Democratic Republic of Congo ng'omwaka guno gutandika. Bagenda mu maaso n'okuwamba ekibuga ekikulu Goma saako ne Bukavu, omumugata ne airports bbiri, omwali ey'Egoma saako ne Buvuma. Zizo zonna zino airport nga zicontrollingibwa n'abayeekera bano aba M23. Mu kuwamba airports zino, jjukira baateekawo restriction ne bagamba tebalina flight n'emu gye bajja kukkiriza kuva wano, eiza okuvaawo oba okugwawo, nga tewali flight n'emu ekkirizibwa mu bisaawo ebyo oluvannyuma lw'abayeekera okusalako ebisaawo ebyo. Sinakyokka bagenda maaso n'okukola new governance system saako ne financial system mu kibuga ekyo ekya Goma, ne balonda gavana omupya saako ne financial system empya ne bazikyusa. Akabonero akaali kalaga nti bagezezaako okubanga bawambira ddala territories ezo. Tujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko emabega, bakava okulangirira nga bwe bagenda mu peaceful talks okusobola okulaba nga bateekawo embeera esobola okuba nga edissolvinga ensonga eno wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'abayeekera, era nga amawanga agagenda mu maaso n'okuba nga galagira amagye gano agabayeekera ba M23 ga withdrawing troops zaabwe okuva mu territories eza Democratic Republic of Congo. Newankubadde ebyo biriwo bityo, abayeekera bano tebannavaayo kulangirira mu butongole nti basiizinze fire, newankubadde bazze bayita mu samiti ez'enjawulo. Jjukira nti nno samiti eyali mu kibuga Dar es Salaam eyatuuzibwa tiyavaamu kalungi yadde, oluvannyuma lwa mukulembeze wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi okuvaayo n'aga atagenda kukiika mu samiti eyo. Newankubadde ekyo kyalema, naye waliwo samiti eyakatuuzibwa okuva mu kibuga okuva mu ggwanga erya Angola, era nga president wa Angola ye yali mediator wa summit eno, meeting eno egenda okuba nga edissolvinga conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde abayeekera bajja bakinukanya nti bagenda kukiika mu summit eyo, naye ku ssaawa envanyuma baalangirira ne bakabatema nti tetugenda kukiika olw'ensonga nti nno president wa DRC aganye okuvaayo kulangirira mu butongole nti agenda tuula naffe mu butongole ateeseganye mu kuzza emirembe, oba agenda kukola kye bayita peaceful talks n'abayeekera ba M23. Naye abayeekera baateekawo demands nga baagala babaggyeko sanctions baateeka ku bakulembeze baabwe, saako n'okuba nti nno gavumenti ya DRC ejja amagye gaayo mu territories z'abayeekera bano ze baakawamba. Ekyo Felix Tshisekedi ne gavumenti ye kye baali mu kukola, era twalaba bulungi nnyo abayeekera bano nga bagaana okutuula mu samiti eyo. Kakati samiti esenjeyo etudde mu kibuga Doha eri mu Qatar, gye tubadde tusuubira nti nno yegenda okuba nga ereetawo ebibala mu kunoganya saako n'okudissolvinga conflicts eziri mu masekati g'abana ababiri, omuli abayeekera bana ba M23 saako ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo ne Rwanda azuweero nga bwe bagamba nti nno yegenda maaso n'okubakinga abayeekera bano aba M23. Balangirira ne bagaba bagenda kutuula Paul Kagame, President Felix Tshisekedi saako n'abayeekera ba M23 abakulembeze baabwe basobole okuba nga badissolvinga conflict. Abano baalabibwako mu kibuga Doha eri mu Qatar nga bagenda mu maaso n'okutuula okulaba nga basobola okusala amagezi engeri gye bayinza okukomekerezaamu olutalo mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde tebaatubulira kibazzaako, naye enfunda nnyingi bazze bakyogera ne mu nnaku zino nti eddembe ligenda kuba nga liddizibwa mu Democratic Republic of Congo. Naye kaakati surprise etukubyeko gye batukubyeko, tulaba nga ate abayeekera bano bagenda maaso n'okuwamba territories ezeekuusa ezisemberedde eby'obugagga eri mu Kinshasa, ekintu ekyongedde okubanga kyeraliikiriza gavumenti ya DRC. Jjukira nti nno peaceful deal eno ekoleddwa America saako ne Rwanda ne Democratic Republic of Congo si
peaceful oba si mineral deal yokka wabula yajjiramu n'omutitimbe gw'ensimbi ogwali gwenda okubanga guweebwa eggwanga erya Rwanda basobole okubanga bawithdrawing amagye gaabwe okuva eri mu territories nga Donald Trump ye agamba nti Rwanda yeetaaga n'ekomekereza olutalo luno olw'ekisiro olw'ekitumbaavu olugenda mu maaso olulingira olunyinyitidde nnyo mu Democratic DRC regions basobole okubanga balukomekereza kubanga yali ayagala kuteekayo ba investors okusobola okulanga batandika project ez'okudealinga minerals mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV gwatanatweyungako nkutegeeza keya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tetumanyi oba ddala kituufu America Donald Trump anaagenda mu maaso oba meetings ezigenda mu maaso mu Qatar zinaagenda mu maaso n'okubanga ziteekawo ebibala okubanga bakomekereza olutalo luno olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Naye ng'embeera yo ekyali mbi mu DRC twongere okusaasira ku baganda baffe bano basobole okubanga nabo baddizibwa eddembe lyabwe. Wabula nga bwe nkugambye omuntu gwe basinga okulumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda ye agenda mu maaso ng'agamba nti ye tebamusibaako byatamanyi era ye amayinta baaki nga bayeekera bana ba M23. Golowooza otya ku nsonga eno muganda nkwanirizaako nnyo mu comments.